Laba omuntu Matthew 19:16. Laba omuntu najja gyali n'agamba nti Mukama wange ndikola kigambo ki ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. N'amugamba nti kiki ekikumbuuzisizza ekigambo ekirungi? Somo 18. N'amugamba nti galiwa? Yesu n'amugamba nti totanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era yagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala wekka. Omulenzi Yesu n'amugamba nti bw'oyagala okuba eyatuukirira, genda otunde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde kubanga yali alina obugagga bungi. Amen. People came to Jesus. They bring in their prayers. This man came, younger man said, God sell your possessions. After he had fulfilled all other commandments, the word he had to sell your possessions and give to the poor, because he had great possessions and they were surpassing maybe his life. He went Matthew 21. Next. Naye mulowooza mutya? Waliwo omuntu eyalina abaana be babiri, n'ajja eri ow'olubereberye n'agamba nti omwana, genda okole emirimu leero mu lusuku olw'emizabbibu. N'addamu n'agamba nti ŋŋaanyi. Naye oluvannyuma ne yeenenya n'agenda. N'ajja eri owookubiri n'amugamba bw'atyo, naye ye n'addamu n'agamba nti ka ŋŋende ssebo, n'atagenda. Ku abo bombi ani eyakola kitaawe ky'ayagala? Ne bagamba nti ow'olubereberye. Yesu n'abagamba nti mazima mbagamba nti abawooza n'abenzi. One was told, go, I said, but he never went. Another one was told, go, but he thought about it after he repented and he went. What does it mean? After praying for the Lord, say, go and do this. Because every prayer that we bring before the Lord, children of Israel after sinning, but the prayer that Jesus wants us to, it's regarding not to be tempted, meaning walk through sins. But after being healed, we come to praise and praise His name. So when He said, God do this, say, yes, I shall do it, but then you don't fulfill it. As you had come before Him, meaning there would be a change. And your prayer may not work, may not be fulfilled. So let us try our best to do the will of God. After praying, and to listen from what God says. From today, listen from God. You got today spoken, tomorrow you speak. In all ways, He must speak to you. May God bless you. Kubanga opadde omwaganya era ekigambo kyo kyogedde nga bwe wakimpadde Mukama. Nzikiriza nga kikoze omulimu omunene mu bulamu bwange ate ne mu bulamu bw'abantu bo Mukama. Leka amatu gaffe Mukama Katonda ow'ekisa ekingi gasigale nga gawulira okuva gy'oli n'amaaso gaffe nga galaba era ebyo by'oyagala okutwolesa Mukama. Otuwa amaanyi n'ekisa kubanga tulabye nga tekiyinzika Mukama kituleeta ne mu kweraliikira okutuuka mu kukaaba amaziga Mukama, naye tuwa amaanyi tusobole okubeera nga tutambulira mu kyo ate tukiwulire nga bulijjo, tuyigirizibwe nga bulijjo mu kyo era tuyaayaane nga okusomesebwa mu kyo, tweyongerenga okuba ab'amaanyi mu kyo, tubeere nga bawanguzi mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Tusabidde nga twebaza. Amen.